Lukulukanga Wamazima Robert ne Kemushan mwe bali kunyumirwa ebyafaayo. Kemushan abuuza Nairo Mansions yali amuwanga. Nairo Mansions yali ya gavumenti wabula abakozi ba gavumenti kwe baali balina zi office zaabwe. Enteekateeka ez'okulumba Kakiri omulundi ogwokubiri zaalinga ez'omulundi ogwasookera ddala, tubula ku mulundi guno baali bavumu nga baakola okuketta kwabwe bulungi nnyo nga kwotadde n'okweteekateeka. Nti mu kaseera kano abalwanyi baali tebakyalina kutya kubanga baali balwanyeeko entalo eziwera nga n'ebibwatuka tebakyabetya. Nti ng'oggyeko ekyo baali bali bumu nga beesigangana nga kwotadde n'okwesiga bakomanda baabwe kubanga baali beetegedde buli omu obunafu bwe we buli nga kwotadde n'amaanyi ge bwe gali. Olwo ye sali musale banne baali baamala dde okumukakasa nti mukulembeze mulungi era nga ne we yabeeranga alwa naye tafaayo kyekiyinza okumutuukako okuggyako okulaba nga awangula olutalo. Nti bino bye byaleetera banne okubeera nga bamukkiririzaamu era nga musajja mukulu ono Pecos Kuteesa yawulira nga talina kizibu kyonna missoni zonna ze baagendako ne sali musale. Nti era missoni zonna ze baakola nga bali babiri zonna baaziwangula ate era nga baakomekereza nga bafunye abantu batono nnyo abakoseddwa. Nti bano mu kulumba Kakiri omulundi guno ogwokubiri baayisa mukka mu kisero kubanga tebaafuna kusoomoozebwa na kumu. Nti amagye ga gavumenti gaakwata emirambo gy'abantu be baali basse ne bagiteeka ku defense line mu maaso g'ebinnya bye baasima. Nti wabula kino Pecos Kuteesa alema okukitegeera kubanga emirambo we baagiteeka ate we baali badde bateekateeka akattiro kaabwe nga kwotadde okutega emitego ne mines nga n'okozesa emirambo gy'abantu ba bulijjo okugifuula olukomera tebaategeera ki kigendererwa kyabwe. Aba NRA bagenda okutuuka ku ssaawa 2:30 ku binnya bano bye baali basimye nga temuli muntu yenna nga bikalu okuggyako emirambo egyali giteereddwawo nga bano gye baali balina okubuuka okubeera nga beeyongerayo. Bano bwe batyo nga bamaze okulumba bajjayo bye bajjayo ne badda emabega nga tewali n'omu abagoberera. Bano bayita ku Masulita Girls Secondary School ne boolekera enkambi yaabwe emisana ttuku era bwe batyo okudda mu matwale gaabwe nga abantu ba bulijjo babalinze ne babaaniriza n'essanyu lyonna. Essanyu lya bano okubeera nga bafunye obuwanguzi okulumba Kakiri teryawangaala kubanga eggye lya UNL eryateekateeka oluvannyuma nalyo ne libeesasuza. Mu Juni 1982 aba UNL bano baasobola okubeera nga bawangula aba UFM abaali babalumbye. Teekako n'okuba nti baali bawanguddwa aba NRA emirundi ebiri egyali egy'amaanyi. N'olw'ensonga eyo bano beeteekateeka okubeera nga bakola olulumba olw'amaanyi era ng'olulumba luno baalutuuma Operation Bonanza. Nti wabula mu kaseera kano aba NRA nabo baali bali mu kweteekateeka okulaba ng'omulabe w'abalumbira nga beetegefu. Kye baasooka okukola kwe kuyita abalwanyi baabwe bonna be baali bamaze okugezesa nga bakimanyi nti balwanyi balungi. Bano bwe batyo babateeka mu nkambi emu gye baatuuma Decoy. Nti n'amagye ga UNL nago gaali gayungudde abawanvu n'abampi nga batendeke bulungi nnyo obutafaananako ne bwe baali basoose okukozesa ab'akabondo kannya. Era nti olulwana luno lwali lwakwemala bikya kubanga buli ludda lwali luyungudde abantu be beesiga. Nti wabula mu kusooka aba UFM abaali bagenze maaso n'okubeera nga basattululwa ne baddukira mu bitundu NRA bye yali etwala baatandika okubeera nga baleetawo embeera etali nnungi. Bano baali bagamba engeri NRA girimu aba-officers abasinga okuba nga bava mu Western Uganda ke kaseera bave mu Buganda bagirekere UFM. Bano baagattako nti kasita NRA esobodde okusomesa abavubuka Abaganda engeri gye bayinza okulwaniramu mu nsiko nga ke kaseera nabo bagende mu Western Uganda batandike okulwanira eyo. Meeting eziwerako zaakubwa wakati w'abayeekera bano aba NRA ssaako n'aba UFM era nga bakulembeze baasisinkananga okubeera nga batema empenda. Era nga mu meeting zino Kayiira yali akulembera UFM we yavaayo n'ategeereza nti ebyokulwanyisa bye aba NRA bye baali bajje ku musajja mukulu Sonko babeere nga babemuddiza. Oluvannyuma lwe meeting ezaawerako omwali abakulu abawi b'amagezi ssaako n'abakulembeze b'ebibinja bino byombiriri tebaasobola kugula ndowooza ya Kayiira. Ebyo nga bigudde butaka aba UFM baafuna enkola endala ey'okulwanyisamu aba NRA. Aba UFM baategeeza nti aba NRA engeri gye baagabamu rankisi si nnungi. Nti mu nkambi ya NRA abasinga obungi baaliko abamagye mu gavumenti teekako n'abalala abaali batendekeddwa baali bava mu Western Uganda. Kyokka bakulutu be baali bayingiza okusingira ddala baali bavubuka okuva mu Buganda
ng'era wano Kayiira we yasinziira n'ategeeza nti aba NRA baasalawo okubeera ng'emmundu baziwa ba Western bokka be balwana olwo Abaganda ne babawa emiggo ne babafuula abafumbi. Pecos Kutesa agamba nti kituufu abantu abaalina emmundu baali bava mu Western Uganda olw'ensonga nti be baali abatendeke nga tebayinza kukwata mmundu baziwa abantu abaali tebatendekeddwa. Abakulembeze ba NRA bayogerezeganya n'abantu baabwe naddala bano abaali tebaweereddwa mmundu ne bakitegeera lwaki tebaazibawa. Nti weewaawo abamu ku bavubuka Abaganda baali babasuubiza okubongera amadaala singa bagenda mu UFM bwe batyo batandika okudduka mu nkambi za NRA nga bamu ku bo bagendanga n'emmundu z'abakulu bano. Era omu ku bo ye yaliko omusirikale gwe bali bayita Bukenya nti ono yasalawo okubeera ng'ayabulira NRA n'agenda mu nkambi ya UFM ne bamwongera eddaala. Nti wabula enkola ya UFM gye yali eyitamu okubeera ng'egaba rankisi yali sinnungamu n'omulundi n'ogumu ate era nga si ya kikugu. Nti waliwo mutabani w'omu ku balimi abaali ab'amaanyi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti waliwo mutabani w'omu ku balimi abaali ab'amaanyi eyakwata omusiri gwa muwogo n'aguwa ba UFM nga ba UFM kye baakola mutabani we baamwongera eddaala n'afuuka senior non-commissioned officer. Nti mu biseera bino Pecos Kutesa ono yasalawo okugenda mu nkambi ya UFM okubeera ng'anoonayo emmundu z'abavubuka ze baali bagenze nazo. Nti wabula kye yasangayo kyamukanga era n'okwennyamira ne yennyamira. Ono agamba nti enkambi ya UFM yali terina defense ng'engeri gyali efaananamu n'enkambi y'ababundabunda yali egisinga okubeera enteeketeeke obulungi. Nti mu nkambi yaabwe kumpi buli wamu waali wajjudde omuliro anti buli kabondo k'abantu babiri oba basatu baalinga beefumbira. Bano baayingira enkambi y'abano nga tewali n'omu abakubye ku mukono ne bayita ku bantu abaali beebase, abalala nga bali mu kuzannya matatu, abalala nga bali mu kuwuliriza obuleddiyo kwali music w'abazaire. Bano baatuuka ku kyewaliisa officers mess ne basangawo abamu ku bakulu wabula nti nga basinga obungi ku bo baali mu kunywa walagi ngeno bwe baliirako ennyama y'embuzi. Bano babayita okubeegattako wabula n'abategeeza nti ye yali anoonya emmundu ze tewali nsonga ndala yonna. Besikotisiba ababiri okwali Sergeant Medisako ne Sergeant Kakooza emmundu baali bazirabye dda bwe batyo ne bazifuna ne batambula ne bafuluma. Nti wabula mu kufuluma ono yawulira ennaku ng'alaba abantu bano bonna bagenda kufiira obwereere kubanga enteekateeka teyali nnungi n'omulundi n'ogumu. Kutesa agamba teyali mukyamu okuwulira bw'atyo kubanga yali afuluma n'awulira nga buli omu ali mu kwogera ku ngeri gye bagenda okulumbamu ekkomera lya gavumenti ery'ekitala. Okuviira ddala ku mukumbi paka ku komanda baali bakimanyi nti ekiro kye bagenda okukoleramu olulumba olwo. Ekigendererwa ky'abano okulumba ekkomera kwe kubeera nga bafuna abasibe babeegatteko. Ng'era enteekateeka z'abano tezaakoma kubanga zimanyikiddwa bumanyikibwa mu nkambi yaabwe wabula n'enkambi zonna ez'enjawulo naddala ez'abayeekera baali bakitegedde. Pecos Kutesa ono era abeera afuluma enkambi eno n'asisinkana munnaabwe Bukenya gwe baali naye n'asalawo okudda mu UFM ng'ekyokuba nti mu NRA yali junior officer bwe yasala eddiiro n'ajja eno ne bamwongera eddaala n'afuuka senior officer. Nti wabula Bukenya yategeeza Pecos Kutesa nti awulira yakoze ensobi okubeera ng'asala eddiiro kubanga akatyabaga kaalimu ku mulundi guno takalabanga. Era nga Bukenya ono ye yali omu ku bagenda okukulemberamu missoni eno ey'okubeera nga balumba ekkomera lya gavumenti erya Kitala. Mu kaseera katono nnyo aba UNRA baali bategedde ku mawulire ga UFM okubeera nga balumba ekkomera lino. Bano baafuna platoon nnamba ne bajongera ku bakuumi b'ekkomera era nga platoon eno ssaako n'abakuumi abalala b'ekkomera be baasobola okubeera nga bakuba aba UFM ne balemesa enteekateeka yaabwe ey'okutwala abasibe. UFM olulumba luno lwe yakola yafiirwa abalwanyi baayo bangi nga kwotadde ne Bukenya mu nnyini era nga luno lwe lulumba olw'amaanyi UFM lwe yasembayo okukola era bwetyo n'esanawo oludda lw'abalwanyi ne wasigala linnya bunnya. Olwo ye enkambi ya NRA yali egenda maaso nakweteekerateekera mulabe yali agenda okukola olulumba akadde konna.
nti wabula tekitegeeza nti mu nkambi yaabwe bo baali bulungi kubanga nabo baali balinamu okwerumaaluma. Bwe baakola ekibinja kino ekya decoy, basiniya officers bangi abaali baagala okubeera nga be bagiduumira, wabula ng'okusalawo kwali mu bakulu ba NRA ne chairman wa High Command. Olwo ebigambo era byali biri mu kutambula nti buli kaseera Salimu Sale yaweebwa abalwanyi abasinga obulungi nga bakola ebikwekweta ebitali bimu, era nti ne musajja mukulu Museveni yasanga akaseera akazibu okubeera ng'alonda Salimu Sale n'okukulembera akabonda ako kubanga Salimu Sale yali muganda we omuto, nga wamuwera okukulembera akabonda ako bajja kukiraba bulala.